okubeera ng'oli second bagitamvandirwa nvandirwa tinosaba ku mmere emmere egenda mukyewale nnyo waliwo abo abakikkiriza n'abeera envendirwa naye baba beegumya kabibeere buno abasiraamu nti no simanyi haki zibeera 3 simanyi zibeera mmeka konna kubeera kwegumya sigwe waŋŋamba nti kasoosuka mu mukyala asooka n'obeera namba 2 oba ogenza mu bufumbo bwa kwegumya abamu musobola okwegumya abantu abamu beegumyagumya noba omanye kibi kiba kibi osobola nga weegumya mu public naye nga bulosirikira bwoti ng'olikanogaa ne mbutuufu mu mutima obeera okyekuba kyeŋŋamba abantu nze sorry yange eri wano nze ekintu nga ngeri gye baavaamu baabulwa abantu eboogerako nabo ate abantu kuba abali eyo tubyogera naye kusanga eri omulala badde agenda okukikola waba ogenda okukola ekintu kino sooka weetunuulire omala okwetunuulira otunuulire abantu abakuli okumpi nomanyi okulaba nti famire y'omuntu nga kasiiwuukira nti balumiza mukyala we omusuubuzi katanga nti banumiriza mukyala balese omukyala mu kooti ng'alina mu kagaali bamugye mudwale mukazi mukadde kye bagamba nti omala okukola ekintu nomala n'okyejjusa so famire eri kinnyo nnyo mu nsonga nnyingi yeetoolera nnyo actually ku ebyo nebyo nebituwogerako mu nsonga z'omukwano famire ezannya ebitundu nga 7 ku buli 100 ani ataze mu mukubire kasi muntu wange Aisha nga toze mu meeting kiki oyina mu obuzibu kiki jime nga toze mu meeting kiki ekibaddewo abantu amujja kugenda okutegera nga balina ebintu bibayitamu bamugoba ku mulimu ali awo tamanyi kiddako ali awo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Webaza jona gyo tusizaako nga nateera olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi omukosefu nsaba Allah akusuuse n'abannaffe abali abafunye ebizibu ebyenjawulo nsaba Allah ibavunise n'abafiiriddwa Allah abagumye programu yaffe ekitundu ekyokubiri ku show gye twakola last week tukomyewo nate tusobole okuba nga tutanya bulungi ku nsonga eyo omulamwa gwaffe gwali nti kiki tusobola okukola okuwonya abantu abetta tulabe abantu abetta ensangi zino banji olw'ebizibu ebyenjawulo wabula nga kisinza okukwata akati ekyabannaffe abali mu mukwano nti ate bo basusse nnyo okulaba nti betta babuliddwa enji basalabamu amagezi okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe gezimu ku nsonga tugenda okuba nga twongera okutunuulira nate era mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ngenda kuba nga mpumulamu kati nnyo nga newe weetereeza tandike ffenna tovaawo bezeko wagulwa kutadde wala nnyo agala nkunoonyesa nengatajja sabula nesimye okuba nti okyali naffe era nga mu kaseera kano tukomyewo nate tutanye ku nsonga ezo ez'abaana abawala n'abalenzi abetta oba batabannaabwe olw'ensonga y'omukwano tusobola saa tutya amagezi tulabe nti ebintu bino biggwawo mu nsi yaffe Uganda amanya oli nange maishara mukwini mother mami w'abalongi sikela siboni wa mama senga w'abangi lojegere wamu ne munnange nze Martin Kimbowa mbalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatugoberera abatulaba abatufollowinga naddala mu nsonga zino zetulimu eza Save a Soul taasaomwoyo ate nammwe abasobodde okutubaako amagezi ge mutuwa abasobodde okutambula naffe mu ngeri zonna bwe ziti nammwe era tubeebaza ate nammwe era abakyusizza emyoyo gyammwe oba abasevinze emyoyo oluvannyuma lw'okulaba programs zino nammwe tubeebaza nnyo mwebale kutambula naffe
mwebale kuwulira ate nga tuzze ne project wetu ne program wetu esobola okuyamba naye nga twongera okuwola abantu mwena temufiireeyo mu mayumba gammwe na bizibu lwakuba ntolina gwogenda kwogerako naye ffe weetuli baddokita b'emitima tusobola okuba nga tuyambako okujjanjaba omutima ogwo ogulinga ogumenyese togenda maaso nakwewa butwa teweetuga todduka kugenda ku kyeyo n'oleka abaana bo tova ku famire yo ne woogyesamba kubanga olw'ekintu ekimu ekizzeewo olw'okuba nti mukwano n'ebirala noonya ku bantu b'osobola okwogerako nabo labira ku bantu abayise mu mbeera noonya ku bantu abayise mu mbeera zifaanaganako bwe zityo naawe tandika okwegumya mu mutima ng'omuntu tandika okugamba nti ekintu nkisobola eno embeera nja kusobola ogiyitamu omukwano gusobola okuba kubanga omukwano kale guluma era bangi bakoseddwa era bangi balina ebiwundu eby'omukwano bangi balina amabwa ag'omukwano agalabika n'agatalabika naye tukkiriza kugendera mu eyo mbeera bagambe nti tuva mu kuziika nti tuva kuziika muwala gundi yeetuze lwa mukwano ebintu ebyo tusobola okubikendeeza tusobola okubikomya bwe tuba tukwataganidde wamu nze n'oli naawe ne tumalawo embeera eno kituufu ddala Kimbowa wiiki ewedde twali tusala tutematema empenda abantu ngeri gye basobola okuba nti beewonyaamu oba bavuunuka engeri gy'osobola otutuuka kugamba nti ngenda kwetta nga twatunulira ku nsonga ezimu kwe kwalinga osala amagezi yes gavumenti eteekawo counseling kuba mu malwaliro ag'enjawulo ezo departments gye ziri omuntu okumubudaabuda ebyo n'aba obulwadde abetta nga talina kimu naye n'agamba nti yafunye obulwadde so ne bumufuukira ekizibu ne bumugenda ku bwongo n'alaba nga tasobola kubuulirirwa gavumenti ekintu kyekirwanyeeko mu malwaliro gyegali naate eriyo bannaffe abalala ng'eddwaliro tasobola diaccessinga ng'abamu takimanyi nakimanya yezimu ku nsonga twagala abantu bamanye malwaliro gyegali ebintu ebitu services bwezi zibeerayo bazibawa naye abantu abamu tebakimanyi tandikire ku ekyo tunyonyose abantu nti malwaliro oba mu bitundu ebyenjawulo era osobola okugenda noyambibwa ne ku poliisi kwennyini basobola okukasolengerayo kituufu oba oliawo ndowooza okusooka okujjukizaako abantu baffe nga she ogirabirwa leero nga tewalaba show gye twakola weekend ewedde twabadde tutunuulira abo abantu abazze bava mu bulamu bw'ensi eno naye nga ensonga enkulu ebajja mu bulamu mukwano nga bafudde mukwano eyo gye muwangaalira examples muziraba mubadde mulaba ku TV kati walwesolo ebadde etambula wiiki nga eri mu 2 ey'oku TikTok okwo abamuwala yeetuga olw'oluvannyuma lw'okulaba ku bye twategerako oluvannyuma lw'okulaba nti boyfriend we ate yayagala mukwano gwe n'amufunyisa n'olubuto y'omuwala byo bye yalaba ekyamuli okumpi awo ge masuuka n'akwata neyeetuga twatunira ku soli y'omuvubuka oli asala enviiri Anodi Baba ne mukyala we era nabo betta bali b'ekibuli awo nabo betta lwa nsonga era za mukwano kale ne examples endala z'omanyi mu kitundu kyewammwe eyo oba oli awo wayinza n'oba be tutamanyi ffe oba batasoose kulabikira ku media n'ewalala naye nga bafuna batibwa oba betta mu ngeri ezifaanagana bwetyo maye obuuzizza kuba tuli mu kusala magezi ffe ogwaffe gwa kutaasa mitima gwa kutaasa myoyo era ndowooza lanerogo yaffe tukutte omutima mu ngalo bwe tuti twagala omutima guno guleme kugwa kakati omutima guno tugwaniridde gutya guleme kugwa twatunuulira ensonga nnyingi nnyo mayi mwoletedde counseling centers nogamba nti zibeere badoga zibeere mu bitundu bazongere moloze weziri n'ensubira zongerwemu yes counseling centers zino bwe twajjanga tukula zaabeeranga twakulanga okuva mu masomero eyo nga abaana baba eriyo abantu abajja ne bakola career guidance bazitanga career guidance nga baleeta abakulu okuva mu bitongole ebyobulamu ne bajja ne basomesa ku AIDS ne baleeta abaaki ne basomesa ku ki kati tutuuse ku level ng'awo twavaawo yes ebyo byonna bibi AIDS mu bina ebirala naye kati twetaaga okugenda deep okuteekawo engeri gye tusobola okutuukiramu omuntu ono afunye okukosebwa bwe kuti ate mu kuteekawo counseling centers zino tetwongera okuza empoweringa si kuteekawo butesi kizimbe nti bw'owulira ng'okoseddwa omutima yambuka e Kampala kkirira yambuka wetaba oti ojasangawo ekizimbe yingira omwo ekizimbe bwe kiba weekiri kitekebwemu abantu abasobola okubudaabuda abantu abalina omukwano ogwa nnamaddala tuli mu kiseera mayi nga abantu tebakyalina mukwano n'owooluganda lwo mwennyini asobola okukola ekikyamu n'omuntu w'oku mulimu gw'okola naye bunaku ng'abasasula y'omu naye akola ekikyamu naye twogera ku bantu bano
abasobola okufiiringa muzungu akiyita sympathize oba sympathize asobola okuwuliranga naawe kyolinga kyoyitamu n'abeera nga akyewadde nti naye kyayitamu n'abanga asobola okutuula naawe n'akugamba nedda kino kisobola okuggwaawo singa oba okoze bwoti. Bali abantu betwogeddeko abaava mu bwensi eno emyoyo gyabwe giwummule emirembe naye bw'otunuulira engeri gye baavaamu baabulwa abantu eboogerako nabo ate abantu kuba abali eyo tubyogera nekusanga eri omulala badde agenda okukikola waba ogenda okukola ekintu kino sooka weetunuulire omala okwetunuulira otunuulire abantu abakuli okumpi example y'abo abantu abesse beta bo baavaawo naye balina eddibu ddene lye balekedde abazadde emikwano osooka n'otunuulira abazadde abakuzaala nti wenvaawo bagenda kusigala batya maama wo oba taata wo oba omwana wo oba ab'eŋŋanda zo obulumi bugenda sigala butya wewesanga nga abantu bagetize depressed nosanga nga omuntu obwongo bwe butandise okukyuka nowesanga nga abantu batutte mu malwaliro butabikajjudde nga naye ng'ekibaleezi si nti muntu yakeera nkya n'afuna bulwadde balala musujja obwongo ne butabuka naye nga nsonga ya bulumi bw'alina ku mutima ekintu kino si kyangu nnyo kirwanyisa si kyangu nnyo kyakulwanyisa kuba nti si buli muntu nti asobola okwebuulirira si kwangu kubanga abamu osobola okubanga osobola okwegamba ekintu naye nga oba okyegambye tosobola kukiggusa funayo ko ku muntu mu bafamire gwosobola okwogera naye mu bafamire woobulwamu dda mu baneiba woobulwayo funa eddwaliro budwaliro osobola ofuna omuntu yenna kankubulire last week but one nina omwami yankubira essimu abantu abo na beebaza nnyo yali mbafula obutakkaanya ne mukyala we naye n'agamba omwami tamanyi na mukama ng'egye yamugiramu balinga nga balaba ebintu byange bye balabanga mukyala nga amugamba njagala nnyo omukyala ono omuwala ono mwagala nnyo so bwe bafuna obutakkaanya omwami ekyamugira mu bwongo yagamba kanoonye omuwala ono gwagamba gwayagala ennyo tamumanyi bati amanyi byasobola okwogerako ko naye so omwami yajja nannoonya nandaba nambulira ensonga nangamba Queen Mother wafuna kino nimadde nsaba ogenda otuukire ku mukyala wange twafunye obutakkaanya butine tugenda kati mu weeks 3 tetwogera tetukola kisimanyi kyazzaako nesaagala kumufiirwa so omukyala yakola insurance emu ngendayo ntuukayo ndozanga agamba bono namulabawa oba namulabawa ng'omanyi tubeere no ku TV omuntu akola wootuuka abane kiri oba mumanyi oba simumanyi so ntuukayo feesi eraga mumanyi simumanyi mubuuza manya nagenda nga manyi ntuuka nga ayagala services ze nga twogera oluvannyuma nangamba yegwe Queen Mother nemugamba yenze nankolako bulungi naye ng'ekyali kintu kirala nnyo mala mufuna obwongo twogera mweyanjulira oluvannyuma kuba twabala obudde tulogenda mu budde bwanatera okunnyukiramu tumala okwogera tuvaayo tufuna we tutuula emboozi ekula egenda okukula amaze omubuulira eri ekindeese yadde agenda mu ango ndala natumaliza nga tugeze ku kyeki kyakintutteyo so omukyala muli yasanyuka because yandaba ne twogera ne tumaliriza nga omwami bakwataganye ne bampa nno ne ka trip mukama katonda wange so kyengezako gamba nti beera nga n'oba omuntu omwegomba bwegombi n'ogamba naye wenayogerako ne gundi ono osanga naasobola okuntegeera si kyatteeka nti wenna kugenda muntu wa famire tulina obuzibu nti ne bakansalaza abasinga basaba sente ate nga nnyingi kwega muntu nagamba naligenze kuba nali ngezezzaako nange naye nga olaba omuntu kansala sente zagenda okumusaba nagamba kanfe n'ekyange sizina wadde nina ekizibu oluusi oba bizinensi yange yeyidde oba ki ate ngenze bakansodi nga ate bansaba esente etuganye kituufu baze basabe kwana balina bye basasula bebakolera basasula biki n'okulongoosa ekifo but at least buli muntu mukwate ng'engeri gy'abakoze ki gy'abazeemu kituufu naye waliwo n'ebintu ebirala by'otuukamu mu mbeera ezo n'otuuka ku kitundu ne bagamba oba ogenze kutabaganya abantu ne bagahayo famire yagondi yatulema balwanagana buli kaseera afu abo twabavaako abo twabaleka gumu ninako abantu benali ntaasa omwami nannuma mwami yali ayusiridde okuba mukazi w'emiggo buli lunaku ng'ate olaba n'ensonga ze nenga mukubira zaabanga mayina so mu kuyingira okutaasa
embeera eyo omusajja nannuma naye following day yajja naneetondera eyo yaneetondera ne bagenda maaso kati n'ekirala tulekerawo okuteekawo enkuubagano n'abantu baffe be tubeera nabo sometimes olumu n'ebyo ebintu bituukawo olw'obutakwatagana kulungi olw'okukuubagana bw'oba olaba ng'omuntu oyo tolina nnyo biseera naye mu maaso tomwetungako ekyo nakyo kizze nga kizibu osanga oli oba mwana wa buwala nga yalemera ku musajja omusajja ng'amukoze buli kikolwa ekikyamu omusajja ng'akoze buli kye bayita obwenzi n'ebitabo nga bimutongozza ng'abula kati kutongozebwa mu bitabo bitukuvu yafuna dda PhD ng'omusajja akoze obwenzi ne mu famire ye mwennyini nga baga yogondi ekyateekwa kuba nga yakikoze ekyo ateekwa kuba nga yakikoze ekyo tebakuwakanira omwana wagondi kati gw'omwana omuwala n'olaba mu butuufu ng'omuntu ono bugyokoma okumwesibako ogenda kufuna endwadde za mutima maayi tutunuulira kwettakokka naye waliwo abantu abafuna endwadde endala ez'okubwongo oli n'agwa eddalu just like that kino ekyo kiwadde ogamba eky'omuntu okwesiba ku muntu ebiseera ebisinga abaana abawala mbadde neyanjula nabagambye ndisenga abangi mumanye nnyo omuntu akwagala omuntu akwagala tabula nze Kimbowa ebyange mubimanyi nze nalwa n'omwami nakola ebintu naye nga yali anjagala waliwo okkiza nti bannange omuntu gundi anjagala to the extent nti newawulira njogerako nadde ebiriwo akusirika muse nagamba saga bagambye olina sole gye wakola by the way kati tubutwogera reality onasolo gye wakola ku nyumba eyajja omuliro kuba mama wa Faati netambula mu kutambula lowooza yali eyo n'agamba naye nga balowooza Queen Mother yakirimu omwami oyo n'asindikira message somu yange ndi wala n'asindikira message ng'awulira bubi simanyi famire bali bagamba bwe kirabika gw'otumye Kimbowa simanyi akole story ezo saagala kulya muntu akwogerako taagala banjogereko awulira bubi agamba saga bagamba kigambo kye yakozesa bagamba simanyi olwo ekigambo abo kyaluganda kigumivu naye nga kyengamba nti kiriki nti omuntu osobola okulwala omuntu gw'oyagala omusonyiwa ogusooka n'omusonyiwa ogwokubiri n'osonyiwa negiwera 10 ng'osonyiwa so wootukira ogamba nti nkooye mmaze oba omaze naye nga kyeŋŋamba nti ki omuntu oba n'omuntu nga mukwano gwo kyendagamba programu yasooka nti laavu eluma laavu ekaabya laavu ekaabya laavu omuntu gw'oyagala ekaabya laavu weggwawo lwoba tokyasobola kukaabira muntu oyo that's why abantu bagamba lwaki gunta nakola ekitubo kyovala ngamba abaami n'abakyala bw'olabanga ng'okoze omuntu ekintu nakutunuulira ogamba dde ensuubira ajja kukola tannakyakoze omuntu oyo aba yakukyawa kituufu abamu kyovala ate n'omuntu nga talina kyeyeegizeemu kituufu so kati nze nga bwe nkugambye ekyo tukivuddeko epoint tugitereezezza tuweesiba nnyo ku muntu bw'oba olaba nga talina kigenda mu maaso anti balina kanoobi kandi kewagambamu bajja yajja kati watuuka naafuna omuntu onagamba wenva wano naalagawa bakirina nnyo abantu ekyo ekintu kyejjemu abakyala bajja yajja tokijje abakyala ng'ofumbiddwa ku myaka 35 abasajja bonna bajjanga mu bulamu bwo ng'ogoba bagobe obakuba faya n'ebirala otuuse okufumbirwa mu myaka gyo ng'ogenderedde n'otuuka ekiseera n'otuuka okufuna obufumbo obufunye ng'omusajja akubonyabonyabonye kubanga agamba nti nafuna mukadde nakufuna tolina gy'ogenda ebyo bye bigenda okubaviirako bw'oba olaba ng'omuntu alina kigenda mu maaso okwewala okuttibwa n'okutta oba gwe okumutta oba okulwala endwadde ez'omutima n'omutwe n'ebirala n'oggwa eddalu mwesonyiwa ekyokubiri famire zaffe nagambye mu kitundu ekyasooka nayogera ku famire naye nayogera ku famire wano mu crazinga omuntu n'okumubuulirira kino kikole kino tokikola n'omusajja mufumire ono tomufumire ono mukyala muwase tomuwasa eyo sayidi ndala naye ate wawo ne zino famire z'abantu be tuwasaamu abakyala famire z'abantu mwe tufumbirwa n'obeera mu butuufu ng'abafamire eyo tebakwagala nga gwe tebakwagala ne mu mikolo egibeera ewaabwe nga newogendayo ogenze nebbawo era gwe bakulabanga ekisasiro kati nojja weesanga ng'ate bbaawo mu kifo ky'okubeera ku sayidi yo naye abeera ku sayidi eri eya family of course eri ebeera family yes ebeera family naye n'omulaba nga takulwanirira
n'omulaba nga takufaako ali ku side eri nawo weetegerezangawo awantu awo osobola okubeera nga gwe tebakwagala nga omuvubuka ono bamanyi balina gwe bamwagaliza sinakindi nga balina bo gwe bamanyi era nga gwe batongoza nga gwe bobozi obeera nyongereza ku mmere obeera lumondo omwongereze ku matooke bana banga abawala bannange mbasaba mwewalenga nnyo okubeera nga oli sekendi bagitambandirwa tinosaba ku mmere emmere egenda mukyewale nnyo waliwo abo abakikkiriza n'abeera envendirwa naye baba beegumya kabibeere buno abasiraamu nti no simanyi haki zibeera 3 simanyi zibeera meka konna kubeera kwegumya sigwe waŋŋamba nti kasoosukka mu mukyala asooka n'obeera namba 2 oba ogenza mu bufumbo bwa kwegumya ijashufu wekiri yogenda spare tire nenzijukira ndipula tuna gyetulagako eyo ebyedda emotoka negenda evaako omupiira emotoka yavaako omupiira twenda muka spare tire ne bakaleeta ne bakateeka ku mmotoka yakajja netula ku mmotoka neŋŋamba kano kalinga gundi ng'alina jaggala yafuuka spare mu butuufu emmotoka eba n'emipiira ena ne bajjako just gumu nobakatekawo ka spare tire yako emmotoka ekyukene bakalaba nti kano kakukuutirize so twewala embeera eyo kubanga eyo naye eri emu kuziviirako ne tukola ebikolwa ebyo kika ekyo okubeera spare tire okubeera kiyambi okubeera gwe ewu bajjayo lwakusatu bajjayo ndinako etuganya kale eri embeera abagiyingiramu nga tebagimanyi bwaba mimulimba era olina malala nga akiyingiddemu mukazi wattu nga kimaze ne kituuka nga talina kyakola naye ate wamala okimanya ne bateekawo akamanyiiro eri asobola osirika eri asobola oleeta akamanyiiro ne balumba ennyo abakyala bano abakulu ne baagala okuvuma ne baagala kyoba balaba waliwo ne ka video ke bampeereza by the way oba nasobola okalagako simanyi bakagenda copyright omukyala kwegamba eriyo abantu nayagala okukozesa ejjoogwe n'abazadde baabwe ebiseera ebisinga balina ebigabi bajja baweekereza ku baana abo amabeerawo gwakusinga weyakwandidde yamukwanye takulaba nti gyali era simanyi naamusinze biki so balina ekifuba kye baagala okujja nakyo tebala ebiseera ebisinga omusajja nga ategeera bawooninga bagana nnyo abakyala yokobukola ki okumanyira abakyala baabwe nawe okwesanga nga abaami yadde batugamba nti no balina engeri gye bawunzaamu naye muwunga byaddala muwunga anti ze tebampuuzangako kati simanyi kati abala ebaza otubuulira babanga ddala babawunza nga emugamba nti munnaye bandoze bekosa nnyo bandoze abamu baba balimba bandoze nobanga abasinga bemmanyiko kale abatonotono badifendinga famire zaabwe bakyala baabwe namugamba gundi olina kukoma wano naye abawala bano balina engeri gye bagenda basituka ennyo ne batejja ne baleeta obusungu abakyala bano abakulu ne weesanga nga abakyala abakulu bano oluusi wabanga teyejjeewo watajjawo mwana ono ye ne yejjawo oba n'agamba omwami ono kati omufiirwe n'ajjawo omusajja so kye ŋŋamba kyeki nti bano force gye baleeta ereetera abantu bano emitima okukyuka n'agamba either musajja ono ng'ajoza nnyo n'omuwala ono kamugjewo oba kanzigyewo omuwala ono naye atajjukira omala okikola naawe kigenda sigala nga kikulu mumanyi okutta kintu kizibu waliwo nno n'ekirala mu layini emu eyo era abo abakyala kino mu kiyige yaddala nga bakuwasiriza mu kazigo oli eyo mabbali ayitirayo nga nnyuse engoye azambala lwanja ne mukyalayo lwajja n'akujjukira kkiriza gaana omusajja oyo ne wakulaga omukwano ogwenkana kyateekwa okudda ew'omukyala omukulu tebasobola bakyayo tekiriyo kati buli wadde ew'omukyala omukulu gweoba wali wozze wenna otandika okuwulira omutima nga gumenyese jjukira bw'era kwana yakugamba ebigambo ebiwooma ebigambo ebiseneekerevu ebigambo ebikutwala mu nsi ensuubize kaakati ogenza omulaba atandise obutajja yajjanga lwakuna kaakati takyajja bwe yajjanga yasulanga kati bwajja abeerawo dakiika 3 eva abasafaali agenda kumba addayo wakaawe ate gwe amaze okuzaalamu sinakindi ate oli omuwala yali ani oyo ngebadde ngenda mumwogerako era nzija omusajja akupakuzidde ewaka akututa akupangisiriza akazigo after some time n'agamba nze wa mukyala wange akazigo ke yakupangisiriza nga takyawaayo naki na ssente na rent kati oyo emikisa gye egy'okwetuga giba kyenda ku 10 omusajja akujja waka kututte mu kazigo
ate mukazi gamaze okuzaalamu akuleseeyo akomyewo ewaka. So abawala mu kigendere kino kyo nga muyingirira obufumbo bw'abantu ku nsonga yennyini Kimbowa ngamba abaana abawala bw'ofunanga omusajja n'atandika bino wammanga onsingira mukyala wange ono badde nnoonya muntu anamalako anampa ssanyu mubuuza ekigambo kimu omaze naye ebbanga ki bw'akugamba mwaka gumu oyinza omuwuliriza naye kasaba sukka emyaka 2 oyo omusajja aba akulimba balina kana eŋŋombe badde ndiwo lw'abaana naye agamba semwaga tetwakwatagana n'omuzaalamu asooka owokubiri oba owokusatu ne waba ozadde omu n'obeera naye omwaka gumu omwaka ogumu osobola ogamba owange osanga yamukwana badde bakyetegereza bafuniramu awo omwana bali awo bwe batyo osobola omuwa amatuugo omusajja nga badde n'omukazi okusukka emyaka 2 kuba omukazi obanga obadde omutegeeza omwaka gumu ne mukwata ogwokubiri ne mukwata ogwokusatu ena 5 mukyalo oyo aba akulimba omanyira abe nobeera bakwana olaba nga kyagamba kyekiba ekituufu naye omusajja takulimbanga ntono omukazi mba simwagala simanyi nali nnoonya muntu gwenjagala mukyala aba akulimba akuyingiramu kwononera future yo omukyala gwatayagala akyali naye maka tuli mu kusala magezi kola abantu kenza tutya okufokuzeewo okwekyoyononera anti kwe kigenda kuvaawo ono yakulimba eri saagalayo nati tavaayo walimbira safari kati awo wendeta point eno nti n'ekirala tukendeeze oba tulowalingeko tukendeezeko wansi expectations zaffe nga tugenda mu bantu abo exactly n'osuubira ebintu bingi nnyo mu muntu oyo n'omusuubiramu embaga n'omusuubira okukwanjula n'omusuubira akuzimbire n'omusuubiramu emmotoka n'omusuubiramu bizinensi naye nga gwe naye ate tolina kyolina wadde tolina naawe kyomugattako at the end of the day olaba tabikoledde aba oliawo nga alina gy'abikola ekikujjaku gw'olabanga olekeddwawo olabanga gwata respect olabanga gwatawadde kitiibwa nga weeteekamu muguwa nga weetuga ng'ofa kati n'abasajja bennyini babatta n'abasajja babatta so okwewala ekyo kitubeeremu okukendeeza bitusuubira mu muntu omuntu oba ogenze mu mukwano mugende mu mukwano oba gwakuzaala baana ekibiriwo kimale naye omusajja ate tomuteekako nnyo gy'okoma okumuteekako embeera ate n'omukwano gwalina ewo nagwo gujandika okwesala oba oliawo afuna refugee wala eriyo n'omukwano eriyo n'abasajja nga talinamu nga si mwenzi atalina mukazi mabbali naye ng'ate gwe embeera gy'otaddewo osusiza byokola ki by'omubanja ekyokubiri oba ekirala tulina okukendeeza okwenkanyankanya tone ewaka oba mu area zaffe mwe tubeera n'abantu baffe buli gye mukoma okubeera ne tone nga yenkanankana bwe muyomba munane muyomba bwe mulwana munane mulwana omukwano gwo temuyomba temulwana nze emyaka gyonna saalwanako kati buli wobeera nga mukola ebikolwa ate abakazi bakola nnyo nezo ensobi ntira nnyo n'obbalaba besimanyi omusajja yayenze munaawe n'ofuna yaawo omuntu atategeerekeka n'ofuna kuba n'abafa ababulijjo abo simanyi wa boda simanyi wakimbo kuba omusajja yayenze naye n'ogamba omulungi ali ku programu yaffe sevaso taasaomwoyo tuli wano nga tuli mu kudiscussing nga tuli mu kwogera ku bintu ebireetera abantu okwetta ate twasala tutya amagezi olabe nti nno weewala ebintu bino singa oba ofunye ekizibu totuula nakyo kyekisinza oleeta obuzibu tusanga nnyo abantu bangi bagamba gundi yafiiridde mu nnyumba yafiiridde mu buliri n'ekyo ekyamuse abantu basirikira ebintu n'aba nakyo kyamumbala looni nagamba nkoze ntya wenagamba gundi bamanja mpulira okuswala wenagamba gundi nate owulira okuswala naye ogenda kufooleka abaana bo nga babonaabona so osobola okugamba omuntu munnange neewola ssente naye ziganye guma abaana akunyumyako naye era awo sosoba muba ogenda okugamba so tolinda kufiira mu nnyumba kibwatukira toyabika mutima funa omuntu gwoyogerako ko naye ogambe nti oyogerako otowolokoka buli wosirikira ekintu kikunyiga ya tutunulidde nnyo abo abantu abo badde nga bajja betta mu ngeri bwe zityo naye ate ne cases ez'abantu bebassa obusi era nga bwe bityo nabo bangi saawa zino tuli mu kutunulira omusango gwa yali omusuubuzi omu Kampala Henry Katanga
Henry Katanga bali mu court yegenda kona ko mu program yasooka sibiri continue love ya kito oba yabakulu bonna bantu bakulu bana n'abazuku n'abaana evident mukuta mwabaddemu n'abaana bennyini balumereza omukyala n'abaana be twalaba story yoli omusubuzi era bamuyitangani musajja ali omusubuzi omu Kampala muno eyattibwa ku makyanga akola dduyiro owene munyonyo oweye muyenge eyo sorry muyenga owe side ze muyenge abamujjukidde nyali nvudde buvimutwe naye nga mumujjukidde kakati abantu kiko ekyo oluusi omukwano mu family guba mutono oli musajja business zo zikola wekka abantu bo tobagamba mukyala wo tomugamba bw'oyimirizaawo sente bw'oyimirizaawo ndowooza ali mutakasiwuukira oli gemade gamba tobabuulidde bw'oyimirizaawo bizinesi zo oziteekamu bantu balala family nebeeranga yo ne balibeera nga balinga abakudipendingako just naye nga tobeeyabiza so omukwano ogwa family guteekeddwa okudda oya teyataba mukwano gwo omusajja akwagala kulaga ekikyo kino kyange kiri wano kino kiri wano ate omukaka ayinza okwagala okutwalayo naye ate wamala jja kitundu kyekyo ndi mukugamba nti tugezeeko okuzimba omukwano ogusinga kugwo gwe twekwanirako oba gwe tweraga nga tukola ki nga tweyagala twetandikiriza okweyagala kuba kati weewuunya famire abafumba bali myaka 3 n'omusobyo oba balina abaana abali mu myaka 3 n'omusobyo oyinza otya okuba omukyala ng'oli mu keesi olumirizibwa okutta bbaawo luyale ddala kiki ekiba kikussa bbaawo newaga nti akuleseewo muli myaka 3 n'omusobyo oba okyamusuubiramu ki ekipya ono omukyala kasiwuukira obugagga bwonna mu bulina buli motoka gyagala ogivuze oba okyasobola oba okyatta bbaawo lwaki obujja buba bujja kyekyo kyenkugambye tebuliiko bukulu kyekyegambye nti omukwano mu famire gukomewo mutuuleeko nga famire mwogere mutuule nga abooluganda mwogere oba oliawo n'ebintu bye muyitamu ebyo ebya famire bisobola okusootingibwa eyo nga tebizze neeno mu mawulire nga tebizze mu extended family mu bana ab'eŋŋanda abalala kuba kati nze ekyo kinnumanya okulaba nti famire y'omuntu nga kasiwuukira nti balumiza mukyala we omusuubuzi Katanga nti banumiriza mukyala balese omukyala mu kooti ng'alina mu kagaali bamugye mudole mukazi mukadde kye bagamba nti obala okola ekintu nomaana okyejjusa so famire eri kinnyonnyo mu nsonga nnyingi yeetoolera nnyo actually ku ebyo bine bitwogerako mu nsonga z'omukwano famire ezannya ebitundu nga 7 ku buli 100 famire eya both sides ey'omusajja n'ey'omukyala ezannya ebitundu bingi nnyo so famire nga mmwe mukola obuvunaanyizibwa bwammwe abantu mwogere nga nabo ate temukritisize nga kisusse kiri kye nagamba mu eri story yasooka bw'olemesa omuntu mayi tofumbirwa muntu oyo si wa kika kyaffe oyo si wa musiro gwaffe omuwala ajja kumaliriza agenza amufumbiddwa bw'agenda omufumbirwa gw'onyige pressure zikkuba ofe bakuyite ku mukolo nnyo omukolo gwe nakola recently omukyala ali mu katuliki omwami nga musiraamu naye abafumira omwami tebajja kubanga ffe tuli basiraamu awasa atya omukatuliki naye ng'abantu be bazirira omukolo bali myaka 4 nga bafumba bali nga abatukuza n'obutukuza era bagenda ne basembera Rubaga ne bakola ebyabakatuliki ne bagenda ne bakola n'ebyabasiraamu bantu bakulu bakuliba abazzukulu ze zaali emperekeze ne bono bupegi boy kati abantu ngabo mubaleka bulesi ne mugamba bwe mutwe mukisazeewo mugende mu mukwano gwammwe kuba kati nabo bafuuse bajjajja balina be babuulira bwe baba balaba kye bayingiramu kikyamu oba kituufu ne bakibuulira omulembe ogukola ki oguddako gwe bazadde naye g'ogaana okwatendinga embaga because nze ndi mukatuliki ate mutabani waffe awasiza omuwala musiraamu omulungi ali eyo ndowooza ebigambo bino obiwulidde bikwasa ennaku ate n'oba nga waliwo owulira nga kikwasa ennaku n'ate ng'olina okyogera kigyera amakulu gaakyo ky'oba oyagala kikole ki kituulemu Kimbowa kankomewo omulabi wange omulungi ali program ya Sebaso taasa omwoyo kajjamu bulako kweli kale omulabi wange omulungi ali program ya Sebaso taasa omwoyo nga tuli wano eno tugezaako okuziyiza oba okuleeta okwogerako ebireetera abantu ebibaviirako okwetta mukwano gwange towetta mukwano gwange toweetuga mukwano gwange totta muntu wabula Katonda yekka yayina obuyinza yadde bagenda balengombe egamba nti Allah aba atuusizza naye nga kivudde ku ki tekisobola kuvaako olw'ensonga nti
kiba kyaviiridde ku ggwe kati nga nange omu nina kyasobola kuva ku mutima ekyaviirako mamange okufa tosekera mu kintu kino alla atuusa nobeerawo obeerawo cause gwe katola uno omwana eyessa twogerako mass of tears boyfriend we omulenzi we ali mu bulumi toba nti yasibiddwa naye oyo omuvubuka ayinza okumaliriza nga obwongo bwe bulina kinene nnyo ekyo obumukyuseeko kiba kimuhotinga ono omuwala yetta ku lwange tagenda sigala kyekimu kijja kuba kiruma omuwala mwenyenyini gwe bagamba alina olubuto oba gwabadde ayagala girlfriend sisuubira nti olava ekyaliwo basobola okubeerawo nga bali awo naye kati nabo kiri mu bakosa omuwala eyabbabawo neyesse kimukosa omwami kimukosa family omuwala gyavuddemu abalina obulumi ku bo bangi kibakosa family y'omulenzi kintu kyavudde ku muntu omu nekikoseza ssako nga nnene kitegeeza ne bwaliragawa bajja kugamba nga oyo ye yaviirako ani shena okufa so weewalanga nnyo okubeera nga gwe ssako y'akaakantu abantu abamu tumanyi okwebuulirira nga nze by the way nze national nakula mmanyi okwebuulirira ng'omuntu besides bino ngenze nensoma nakola psychology nensoma omuntu nemutegeera nze singa ndi omu ku baafa naye mukama alina engeri gye yanteekateeka kwega nga alinga ngamba lwe nekigenda okujja kirinde kwega nekijja nga obwongo olwedde nalinamu kiri wennetta oba wenna lemera ku kino ekintu obwongo ne bugenda weebuti nina abaana bwe nnaagira bwe nti nga ndowooza maama wange anaasigalawa kwegamba nemba nga obwongo bwo eva bwera ng'olina ekikuwa ne ngamba kakati maama wange yasobola okutukuza afudde alabye ku bazzukulu be bonna nze wenna afiira mu kaseera kano bano abaana bange babagaye maama yafiira mu myaka 3 ddala kyekyamusa yalina ebirowoozo munnange byali bingi nnyo oba yetta so obangako ebintu by'otunuulira ne bisobola okukuzimbanga gwe omuntu n'ogamba ku lwakino na kino kanfokasinga embeere nga ntunula ki ekintwala mu maaso naye ng'abaana abawala n'abaana abalenzi mwewalenga nnyo okubeera nga eriiso lyonna litunuulidde gwe ono yeyakola bw'ati oli yeyakola bw'ati tulina okusabira ennyo famire ezo ez'abazadde abafiirwa abaana babwe ate nga abaana bonna bato bali myaka 23 baana bato nnyo taata wa baba twamulaba yazirika mama wono omuwala jasa akanako myaka 25 ofunye essanyu weeyagala nga bagamba akanako kaafudde nze kwekyo ngenda kwogera ku webale olese ekibuzo ekirungi ngenda kwogera ku bantu ab'okusatu betuteeka mu mikwano gyaffe mu relationship that third person that third party gye tuteeka mu relationship yaffe mu videos ezisinga obungi ku YouTube okwo ng'oggyeko ebya Save Soul yes kwali nnyo era abeerako ng'afuna ebiseera ebisinga ayingira nnyo ayingira nnyo mu stories ezibaamu abantu abakoseddwa emitima mwagira aleze sagala kwogerako nnyawo nenga mwalaba yagibeerako atuka nomugamba kimba bagenda kutta solo gyolumbye nakwata endala naye munnange ebintu nabigusa ensonga lwaki namulonzeeyo oba nagambye katudisikasinge ebiseera ebisinga mu Save Soul abeera nnyo emabega mu kamera naye kakati azze tusobole okuba nga tuttaanya ekintu kino era ensonga lwaki mulonzeeyo tugambye nti engeri gyoli nti eki kino kibaddemu olaba abantu engeri gye bakosebwa emitima jangu twongole okuttaanya ku nsonga kati ekyo ekintu kyogeddeko mbadde nkugamba nti nze njagala kikunyonyola nga mpita mu bantu betugatta mu relationship zaffe abantu ab'okusatu ba third party abo bw'olaba keesi z'abano abantu abafudde zirimu omuntu ow'okusatu zirimu omuntu oyo alabika nga paati mu nkolagana yammwe ate at the end of the day aviirako okufa kwammwe teeka an example eyo n'omuwala Shina nti yaleeta mukwano gwe n'amusembeza boyfriend we kakati oleese mukwano gwo mwenna muli basingo muli ba hostera mubadde kosera mwenna musula mu room yemu mwenna muli ankoko y'ewandege muli ankoko y'emmengo musomera ku Muteesa musomera Ndejje musomera Makerere mubeera mu kibeera nga kye kimu musula mu apartment oba oli awo yemu
ebiruma gwe binza okuba nga biruma neye tolina musajja nayinza oba nga tamulina kakati woba olina gweweekutteko olina gwofunye ate gwe omulaga nnyo nti boyfriend wange abikola abimala amalayo nane gwe nalabye waliwo yakoze comment ku show yange gye nakoze ng'agamba nti yagenda ne boyfriend yamugamba gye tugende ntuleko ku shopping ku Sunday naye n'aleeta mukwano gwe bagende ku shopping bamaliriza boyfriend yasinkanye oyo omuwala beegabidde ennamba ku supermarket yaddamu okuwulira nti boyfriend ate ye yamudropinga nga awasiza oli omuki gwe yamwanjuliranga mukwano gwe abantu bada common sense era mutabimu nga jesi si yesi yina okukola waawo nga common sense Kimbowa gwe tebagoma ntulanga n'ogamba mukwano gwange gundi alina omukazi omulungi nga wano wadde ogamba kale naye n'obwongo ne bujja n'obugamba nino mukaa gundi n'okivaako kati ebintu ebyo bibaawo abantu beegobe ku bantu no eriyo abamu si kwegoba ku bantu naye tuteekeddwa okumanya wawe tulina okukoma nga tuyingaginga abantu oba nga tuleeta abantu abalala mu relationship zaffe boyfriend wo mupya muli mu kwestadinga muli mu kwetegereza lwaki bw'oba ogenda omusinkana ate okulumulula mikwano gyo akugambye nti mugenda kumanyagana akuyise tusinkaneko kopiato tunywemu kacaayi nti okay agenda okulaba owamatuuka mu kawuba abandi baganye owuba ng'ovaamu n'abalala babiri olinga agwa mukema n'omukema nti nze mba sikkolera twala munna kigudde wuuni ate eriyo naffe abawala nga tobimala kusingana abawala abolaba ayinza okwegondeza ku mulenzi wo omulenzi n'atandika n'alaba nga ate gwe obadde oli ki kati abantu abokusatu betuyinga sigamba nti kweyawula ku bantu naye tubeddeko we tukoma oli Anodi Baba era okufaako kwalimu omulenzi omulala kuba omuwala mbu yakubanga essimu eya Anodi nga tagikwata n'akuba ey'omulenzi nga tagikwata n'akuba eya Anodi mbu omulenzi yamutwala mu mabaala baali mu baala bwe yali amanyi we babeera batera okunywera n'atuuka nawo nga bavuddewo awo ne bagenda mu baala endala ne bakomawo leyita saa 8 gwa kiro ne bekomayo bakokwebaka babiri Anodi n'omulenzi omulala era omuwala ono mukuta Anodi yalinda omulenzi ono yasuze ewaka asooka agende basigalewo bwa babiri era kubaki omulenzi bwakeera omwenge gwe gumuweddeko agenda akole omuwala ali mu kisengene oyo Anodi beefutandika okwefumita ebiso so kitegeeza omuntu oyo oba yali wa Luganda oba yali group influence nti tubeera mu kinyuyi ono gwembera naye gwenzunga naye kumbe oba oli awo akutwala mu bikolwa ebikyamu mu kyalo byatayagala abakyala baffe bangi batusibako bakyawa mikwano gyaffe nnyo nagamba oyo abakazi tulaba mangu nagamba oyo n'amakago n'ogamba gundi oyo mukwano gwo naye oyo akutwalira mu bwenzi oyo akutwalira mu ki ate oluusi omukyala nza okubeera nga namutuufu n'abakazi bennyini nabo balina abakyala abatali mikwano mituufu okanya kugamba nze bba wange abikola bba wange school fees abaana aziwaayo mu budde wemmanja ala okusiba enviiri aba yampadde dda kumbe ate abo ne batamanya nti kyawaggwe baba nekiri nti ate abasobola okukiwaggwe n'ogamba naye ate ono binabalanga byali birala so ekyo abantu ab'okusatu abo tubeegendereze nnyo then kiri kyewagambye nti abantu betulekawo babeera bafuna ebintu ebizibu ebibatuukako omulenzi oli bamusibye tetumanyi oba kituufu okumusiba ffe tuli bannamateeka no kyenalabyemu ekyamutwazizza kuba mu stole era nga oba mwawulira bulungi ka audio kali akayogerwa nti bali beebasi bakeera ku makya bulungi oba ku muntu gosuze naye mungi kuba oluvuka jafuna ekyamu ku bwongo babaka ne bazuuka bulungi ate mbukwolwo it was a Sunday ba neighbor kuba bali bwadde ku apartment ku nyumba badde ya kalina so bagenda ne basaba ono n'abuuza mbunne kwono ngalaba tazuukuka agende loza ngono yasuze n'obusungu kimuliko alaba ontavaawo kubanga yamubuuza nako nti tookole leero nti genda nadda mbulinoza alaba onaluddewo genda kati ono lwagenda onalyoka ye yetta yetta ono taliiwo kakati oyo muvubuka akitegeeza babeera balina okukola ki ng'amateeka babeera nosooka okukola ki okukwata kati wesse omuvubuka ono kale bano babadde tebanabazaala naye ashuuma omuvubuka ono omulinamu omwana gwe nga gw'ofudde kati ye agenze eruzira omwana ono agenda kubeera naani ye mu kubeera naani kale ayinza obutabula gwabira naye naye mutima ki gwagenda okukula nagwo
n'abamulina oba kusadiya jjajja agamba tatawo ono yafiirako omwana wange okufa eri abantu akantu kajja agamba tatawo ono yafiirako omwana wange okwetta bw'agenda ewa jjajja azaala taata naye kana n'omutima omutemu ng'ogwa nnyina kigenda tandika okutambulira ku mwana kitambule omwana atuke agenda okukula nga yeekyawadda bakunyumiza bisitole nga wakula nti nyoko yafa kino kyekyaliwo taatawo kino kyekyaliwo otandika okukula nga weekyaye kababeera oyo omwana gwe balese ba anodi baba omwana oyo ne wanaakulira mu mbeera ennungi etya naye ekigambo kukula nga alaba balalo g'abazadde be nga baafa ku lunaku lumu ng'akataali kabenje mbubetta bwessi kigambo kwetta bwessi ekyo kizimu kintu kikyamu era kigenda buntambulirako omukazi watu oba musajja watulabe yeesabire ennyo famire eyimirire mu kusaba omwana akule nga talina bintu ntukiko ekyo so twewale ebintu ebyo oba abantu abetuyingiza then naye abo abantu betulekera emabega betulekera ebizibu byaffe ffe nga tufudde wakati awo ng'okutta essuuka weetuge ng'okutta omugwa weetuge ng'okutta amakerenda obutwo onywe lowooza nnyo abantu bano okimanyi nti omufu omu asobola okuviirako abantu abalala basatu okufa kati ono omwana anodi baba we yafa taata we yazirika yasooka bamukubako mu ddwaliro okimanyi osobola okuzirika ng'obadde olina ebirwadde bya pressure n'otavaayo naawe n'ofa nze recently naziikako abaffe eyo bamirundi bafamire bbiri naye omu yafa nga bamubikidde munne omulala newawo newaffe eno ku mulimu waali okitegedde waliwo kamera pasoni waffe waneno baali kwigambe ndi abantu babeera nga balina laawe aba bandi kati oba yali etya kasa babiika omwami omukyala n'omwami n'afa ekyo nakazibulira kati oli ow'emukono haji yafa nga sisita we ali lubuto bamugamba nti haji afudde haji nga brother we yazirika buzirisi okumutuusa mu ddwaliro ye n'olubuto nga bifudde abo basatu bonna ne baziikwa kakati lowooza nnyo ku bantu bano boogenda okuleka emabega basigala mu mbeera ki mulimu abagenda okufa mulimu n'abagenda okusibwa mulimu abajosibwa kuba kati keesa ezo kati ng'omulenzi oyo tegugenda kuggwera awo bwe gutyo famire ejja kugamba omwana waffe obadde wamuwasa totusasulanga obadde obeera naye irigale ekyo nakyo kiri awo ogenda kwesanga ono gwe balekedde olubuto ono omulala gwe bagamba nti yafunyemu abeere nga bwe wayita bamukyaye ekisooka wabba boyfriend wa munno nga bw'okiraba ku Suzan Makulu ono wa Bujingo nti public ne walikolota Suzan Makulu ensi tegenda mwagala lwakikola kyalala ki kubba mukazi wa Teddy kale ekintu ekyo kikutambulirako buli wodde okujja ng'okyusiza nsi oba okyusiza linnyo oba okyusiza kifo kati ekintu ekikutambulirako nga buli wodda oyo wabba omusajja we olina omukazi n'afa wabba omusajja we oli omukazi n'afa zina kindi oyinza n'okulema okutuuka ye yonna pressure n'ekusukkirirako nawe n'ofa manyi bana abamu musobola okwegumya abantu abamu beegumyagumya noba omanye kibi kiba kibi osobola nga weegumya mu public naye nga buli osirikira bw'oti ng'olekanoga nembutuufu mu mutima obeera okyekuba kyeŋŋamba abantu nze story yange eri wano nze ekintu nga nakoze ekibi nze simanyi lwaki neetonda kigambo okwetuna nze kinyanguyira nnyo zera n'abaana bange mbagamba oba okoze munno kintu kibi oba ki se sorry kigwerawo ekuweweeza ne ku mutima naye abantu bagamba nja kuswala sisemba nakyo okitegeera nze sisobola kwetonda sisobola kwetonda agenda kuttisa mu buliri sisobola kwetonda agenda kutulemesa ebintu bingi agenda kukosa ensobi endala nnyingi oba nga badde bakukyaye kale sibuli omuntu aba ajja kukusonyiwa osobola ndo weetonda naye oba nga badde bakukyaye abantu 100 ate ofunako enkaaga ena edisigala ne bagamba yeetuna naye era naye ati sibaga era naye aba akoogedde nti yakola ki nti yeetonda katufundikira programu yaffe eno yanga tufundikira nze kyenyiza okuba nga mbasaba mwenna bannange mwewale nnyo ebikolwa ebiyinza okubaviirako okufiirwa obulamu mulowooze nnyo ku bulamu bw'abantu bemugenda okuleka emabega nga tonnakola kintu ekyo kyakwetta lowooza nnyo ku gy'ovudde kubanga gy'ovudde oyinza okuba nga wabadde wawanvumu naye ekikolwa ekyokwetta kiyinza okuba nga kitwala eddakiika 3 ku 5 oba omaze okufa so tulowooze nnyo ebikolwa ebyo nti si birungi mbagambye tuve mu kwesiba ku bantu
bwolaba olinga talina kiddako tomwesibaako muveeko muvinga tosobola kubula muntu mulala agenda naawe wowe obuliddwa kugenda naawe yingira ekigofu ko omusisita nabuuza dda tebabakkiriza nti oli wamu life osobola otambulirawo singa abanga balokole nti munnange mmaze okusobya ye gundi kati nze ntukule naye mu kigo tekiriyo sukkiriza nti nga tugasse wamu amaloboozi embeera eyo ejja kukendeera era tusaba ebitongole byonna gavumenti n'ebiramu tukwatizeeko tukwatire wamu abantu bano tubayambe kubanga ffe twesowoddeyo bwantoogo okusobola okulabika nti tuyamba ku bantu bano abantu bano tebalina bantu beboogera nabo gwe omuntu sakinoomu mu bulamu bubeerayo n'omuntu gw'oyogerako naye beerayo ne twekisizeewo abasajja mulina gye mubulirako baana be muzadde ebbali naye temulina be mugamba ku bizibu kikuluma ku mutima funa ne gwogamba ku oyinza abasajja babeerawo n'akwata emmotoka n'agivuga bubuzi oba agudde oba akoze eki naye nga tamanyi gyalaga ne singa okubira akasimu mukwano gwo njagala kulaba nina obuzibu beerayo n'omuntu oyo njagala kulaba nina obuzibu ng'ate ajja kugirawo mu budde balaba nti simu ya maayi aliwa kantuuke waaleka alina kyaŋŋamba ekyamanyi abantu abo tubeere nabo mu bulamu kyokka ate twegendereze nnyo ekintu nnyo kyogera nti bagamba nti twetaaga nnyo abantu naye ate twetaaga bantu mu mbeera zonna twetaaga abantu naye ate twetaaga abantu kyabagezi nnyo bokka bayinza okukitegeera mu mbeera nga zino twetaaga abantu ab'okwogerako nabo naye ate waliwo twetaaga abantu oyinza okutandika bizinesi ya ssomero nange ntandika essomero ate ntandika okugamba abaana b'okusomero lya maayi bakubwa emizimu temutwalayo baana mubaleete eno so abantu bakyukakyuka naye nga mu bwekitonze bwensobola okuba nga mbagamba for today mwewale nnyo ebikolo mujja kulaba nga bikendedde nammwe famire mufunenga ina ku meeting ezo meeting za family ezo tezibira za kuteekateeka lumbe lwasenga munalwa byaddi mubeereyo ne meeting ez'okusinkana mutabaganeko ng'aba family oboli awo munnammwe asula mu nnyumba eyo yekamayi abaana basula mu biyumba muno mu Kampala nga talina gwayogerako naye baganda bye bamuvaako bajje fe tubakoowola kubanga nabasimu zoolabaawo tujja kwogerako mumukoowole meeting ya family mulabaani ataze mu mukubire kasimu nti wange Aisha nga toze mu meeting kiki olina mu obuzibu kiki Jime nga toze mu meeting kiki ekibaddewo abantu abo mujja kugenda okutegeera nga balina ebintu bye bayitamu bamugoba ku mulimu ali awo tamanyi kiddako ali awo abamu twali omusajja twaziika twamusanga mu nnyumba nga yafa weeks ennaku nga 3 emabega naye nga kyamutta kiyakwata abaana abasindika mu kyalo n'omukyala namusindika mu kyalo mulimu ne gugwawo ng'ali mu kayumba kalinga eyalekebwawo so teyalina bayogerako nabo ffe we tuli tujja kwogera nammwe mu mbeera zonna ate ku bwereere tubawa pro bono services za bwereere ffe kaso tukubira essimu eziri wammanga awo tujja kusobola okwogerako naawe tukakasa nti nno nga tugassewamu amaloboozi n'emitima gijja kusobola okubeera nga giri saved gijja kusobola okuŋŋaanyizibwa. Amina, amina. Yeno ebadde programu yaffe Safe Assault taasaomwoyo kansubire munnange oyina kyoyizeemu tokkiriza kusemba na kintu togamba bannandaba batya togamba bangenda kuswala togamba nti mukwano gwange vaayo